murakoze nimuzana mukidara ndasaba aba harimo umupasiteri yaza akagahumuriza urugo akagira ijambo ngo rimaze gushyika aha haba hariho n'uwenda kuvuga ejo azije mama kureka katono tandika nene ne programu ya wali Yesu kanjirire mbabasi nyingezi ibane mukazi korogosa eshagama ekashesheka embabazi zawe Yesu tizijira bugarukiro tizebiri awe shagama yawe embabazi ajuwa hudu zawe Yesu bupera mukazi nza kumuyambaho nazo zisa zizebiri awe shagama yawe bupera mukyala ezomba embabazi zawe Yesu Ingezi
kwemereraho kakiri gishobora kugera mesho twakira bode ya Richard n'abeshengereza mu imerere abo kwa no mwana wanyu family yetu neshaga mayanyu kama simwe nani shabo muntu rukurura umugarre nyuma kake mugumiserize kwa yane gumisa mukoka abantu mushitame kidara kiri kikwera kuri ane twata n'cyaba pastor then abana beyitu muzamo tukamwakira izindi ntebe so nani shabo abantu barukurura mugumiserize ningaje wa mkwata mkono puro mugarre nyuma kwa yamugomeze mu kake kake mutebekana abantu abo ekizumano rukundo embabazi zitugirira uka bene cyora kuri umutwe murekanarra dora mvumu ko kwa yamugomeze mu kake nizaga kanimba gambira kwa ya muteke shugurazi sheke cyabashuka tugarutse abuti gwabagere kishoro mekijuma rukundo cyane kurugo mu bintu by'isi niyo rukundo Yesu akanjirire mbasi nigezita karemaga uvuye fera gologosa eshagama ekasheshika Yesu akanjirire mbasi nigezita karemaga abantu mustame iki tukane cyekanisa n'abeshengereza mustame kandi muhumure mustame n'abeshengereza iheri yarhanga UPDF okutwariza hamwe sorot nanishaba abantu abemerera hambe bake twagala sorot media boka inyenda abantu bafino bari bakora body ni sorot TV konka twino kushasha kihanga family ya UPDF ekanisa inyenda orikwenda kumurebaho zumurinyira please kaza wareba gendo shitame
abantu baba kwata desktop munasonyiwa arokesho ngo najya ngo muna kurara karenga kwa yano sana mukimanyi nubo kurara karenga nambasaka joining aho pora nkisha umumu ningamba mpora nubo akurra rakarenga kirhuri kiri muzabura aho nikimanya n'ikijai n'ikiri so mukabe pora fenaje turaga mugende pora nubasa kuri abantu bari bengine mu kwata pora twose dakika nka 20 ninga 30 buhoro muri line tumurebeho ishaha ziherukaye okubeka erise vanyuma so ariko mujye kwihangana bana yetukiro kuguma atuukaho ng'alina enkofiira etali ya ddiini kuwa kitiibwa mugenzi ng'ogijjako ku mutwe joje bareke ndababwiye mugende buhoro ntabwo mwabona chance y'ejo icyo nkore iki muraza kumbabarira ntabwo ariko ntabwo ari kibi numbasa ubutatunga chance zanye cakare mwizo butafuna budde bwancha kumurabako mbade mumanyinga muramu ati njagala afunye omukisago mu buno budde murabe ko genda otuure then anatukulembera mu kigambo nga tuyingira church pere muzindaro mushikiriye bachi bamenya mufune cyangu okay tewali buzibu mujja kuma era mujja kunzikiza njagala abantu abo bamulabe kuba abantu ba kitundu kino abamu bakuze naye sikibi yadde mukube kwerisa ezisembayo mwana wa mawumba kadde wa kitundu kino naye mulina okuma kyekyo katonda bwe yategese yateekawo era yajjawo nalijjanga abantu aba bahereza Mukama nibazibu baramuseza mwenna kibiwa byammwe mwebale kujja otukwasako otuwerekera Richard wuuyo amasa agasembayo gego tebajja kubuza mu Richard yalagawo wuuyo tugenda kwerekera Richard ebibye bikomyawo naffe ebyaffe bijja kukomaawo eka tukuume ekiseera ekirala eky'omulala ate kiteekwa Mukama mulungi nze njagala mpulira omuntu agamba Richard mbu avudde mu nsi naye Richard alina ebbanja lyange lyagenze nayo oba Richard yatwala embuzi yange nga sigimuwadde gavumenti nze njaniriza nnyo ate njagala nnyo ate ndi mukozi wa gavumenti Richard gavumenti yamwagalako ekintu eki discipline teyina ekirala kyemwagalako ate n'agikolera bulungi agwendedde bulungi afudde gavumenti emuwerekedde gavumenti tekomplaininga nga Richard mbu yalizaatinga Richard akoze amagye ge abwedde afudde alwanirira ensi ye
ne family ye kimanyi tiamujjanga mu kkomera mu kyalo kino kyonna oba newaffe bulemezi bikodi za Richard tuzimanyi talina obusitako yonna ne batata abato ne bajjajjaawe abeereyo bonna. Richard mwana mulungi agenzi nga mulungi talina kozi siwulyanga mu Kampala mbu Richard yagenze mu bayaayi ate nga mukozi ngwanya wa gavumenti. Singa yali alina indiscipline gavumenti yandibadde ng'emusiba oba singa yatoloka mu magye n'alizaatinga bandibadde nga bamunoonya nga tebamwa permission. Talina kozi talina obulango bwonna mu nsi avuddemu bulungi avuddemu tumwagala. Si family yokka gavumenti efiiriddwa family tufiiriddwa church efiiriddwa pastor afiiriddwa mukwano gwa pastor ate family tubadde tumanyifu tubadde tutimanyi Richard mukwano gwa pastor avudde mu nsi nga mukwano gwa pastor. Nze kyembadde mbabulira kiri ekintu ekimu twakafumbira sister waffe twagenda okuyita Richard pastor ewaffe mu Bulemezi Richard nga yamugambye dda pastor tulina embaga twagenda okusindika message kugamba pastor pastor yatugamba ffe tulimu kubo tujja era ye yatusabira mu mbaga naye ayamuleeta yaani Richard lwapuyi ffe tufiiriddwa nga family naye tetulina kyakukola nakyokukola tufidde kabisa tetulina kyakukola kirala. Naye ekinsanyusiza Richard afudde nga talina cause talina kkomera tebaliko omuntu eyeemulugunya nga yatwala n'omugo gwe gokka nga ntamusabye. Tubiiriddwa mwana omulungi konke manzi nukozfa nze Richard sina byamwogerako bulungi nze mbadde ne Richard bbanga ddene muganda wange ne bwenjogera bikini binjogera ki Richard yafudde tubadde tuprogramminga after Christmas yankubira naŋŋamba tulina okuleeta family yaffe n'abaana baffe tuyingidde mu mwaka omupya tugende kanoni tukole kapate kaffe twesanyuse juzi naye nagenda kumulaba ku media nga mufu kitalo nnyo. Nze Richard mmanyi ankulidde mu ngalo nga amulaba n'okusoma kwe nkumanyi n'okuyingira amagye kwe nkumanyi abadde mukwano gwange nze ndi mukulu we abadde ampa ekitiibwa si nze nzekka na muntu Richard ataheezaga igitinyiro ki ng'okwamizi bajja kujja mbamweko obujulizi bajja enkya abangi nze Richard sina byemugerako nnyo baganda bange
basenga tulina okulabirira famire ya Richard omukyala we teyemulugunya gavumenti ekimanyi Richard alisa omukyala ne famire nze kyemanyi ku gavumenti eno tebasobola muntu fa bakimanyi beba baziise Richard programu yonna ya gavumenti ne church gavumenti teyerabira era temubeerawo mugambe mbu Richard avudde mu nsi salale ye enaanaabula oba pensioni ye gavumenti ejja kulabira Richard bulungi